Olutalo mu makati ga Gravity omutujju ne King Saa lutabuse ekikonde kinyose odi enkambwe gye ngenda okubeera nga nkuzannyira. Olunamala owuliriza odi eno ogenda kutya emikwano mu nsi eno. Kankweka audio kano nga Gravity omutujju ayasa ebyama bya King Saa n'oluvannyuma ate tweyongere maaso. Ifa tegeera ne muletera ddiru ne bamwa milioni 10 ne siryako wadde ebibiri ne ze nali nsasudde lugogo ne zifa. N'atazikuddiza. Okitegeera. Kati ebyo byonna todda ogambe mbu ate mpulira oyina ennugu owulira obusungu kunze sikuwulirako busungu kwagaliza kisima Mukama akuwanzeeko eddusu right now okola bulungi nnyo oyina bookings otalaaga okikuba okitegeera era nze ndi apo okimanyi ku mutima sikuyinaako ombwa. Naye abantu abo mwali badde mwesonyiwa kuba n'oluyimba olukuba ennyo ku nnyimba zo mwali nabo. Ati lwakabi oluyimba ne music wakabi n'omuyimbi wakabi. Okitegeera n'omuyimbi wakabi amanyi nnyo yimba mulungi nnyo ensonga lwaki nali ngenda mutegeka erugogo kuba amanyi nnyo okuyimba. Okitegeera naye ebyo byogenda ng'otumanyira bikomye. Tegeera oba oyina b'oyagala okuwaana bakuwaanira eyo naye tokisussa. Bakola kabampaane. Okitegeera tokisussa kuba mulimu abantu abakubeeredde olina okwapreciatinga. Nze nsotunula mu Bayibuli nenkola ki ebintu byenjogera sirimba siwaayiriza nze sisawa kuba musirusiru kuva eri kwogera bintu nga tebikwatagana. Era byenjogera bituufu temulimu kuvvoola temulimu kuvuma kuba oli mukwano gwange. Okitegeera twakula naye twatandika naye kati boyi just gwe weebereremu omanye wookoma ate ne luusi z'aba mikwano gyo tekikusanyusa nnyo ojaguze okyala muno ng'akoze loosi no. Tegeera bino naye seetaaga byogera naye mwava mwenna mu bwavu. Okitegeera bino naye saagala byogera kudda wano kwogera bino kuba siteera kwogera nnyo bintu ebyo bwe mba njogera jija abantu n'envuma buvumi bwe mba kwogera. Naye nze mwagala nga kyali wange sinewemba si mwagala mutubonge tubeere bikya mwagala bwagazi kuba manyi gye tuvudde. Okitegeera manyi gye tuvudde nali nkusuzizzaako ko mu kazigo kange. Wabasuzanako mu kazigo? Yakimanyi. Mbadde sibimanyi. Jackie tobitegeera wano tugende nabe n'abawo okimanyi. Jasibeera lofiiti bakyali babamu obeesonyiwe ebyobufuzi tebitwawula ate kutuuka eyo kwerangira kujjayo bintu birala kwogerera kino njogerere kino kwogerere kino saala kuba mu lutalo naawe. Kitegeera wamusuza wamwatambula wamusasulira ku show wamugulira ku ngoye n'ayambala. Olaba byonna ebyo Mukama okunjijjako buli kye nnina. Buli kye nnina teri nze siwaayiriza era nandibadde mbaako byenjogera era bye simanyi sibinyega. Okitegeera kati neesonyiwa kuba nze nakwesonyiwa okuva lwa celebrating loosi yange nenkwesonyiwa nenkulaba bulabi teya nenkusabira kisima. You understand? Mbadde sikimanyi. Nina mikwano gyange wano egikwagala ennyo asooka zaabwe mbutimu gundi nze sigirina. Okitegeera sirina gwe neesibako saagala kubeesibako. Okitegeera kuba sirina kye mbeetaaza. Okitegeera. Butereevu olutalo lukyagendera ddala maaso wabula jjukira Gravity omutujju ne King Saa baali ba mikwano nfe nga bw'okiwulira baali bakyali nnyo era ennyimba balina nnyingi nga bali bombi n'essaawa eno ebigambo bifuuse ebigambo. Gravity alina ebyama byayasizza mu odi eno gye ngenda okukwongera. Odi ekyali mpanvu
naye muno mwe muli ekinyusi. Ayina ebigambo byayogedde ekyamazima ng'owulirira ddala omuntu eyali abaddeko mukwano gwo tasaanidde kubeera nga abyogera. Kankuzanyire katambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Abazaaya babeerewo okusimayanga abo oyo alina stress siina stress nkiddamu kyali wange ate naawe mwennyini okimanyi ebyoyogera ng'oyagala bakuwaane bobeera nabo gwe mutima gw'omanyi kikyendi gy'oli omanyi biki bye nsobola okukola omanyi bye nkukoledde okitegeera kati toddeeyo simanya nina stress owaaki stress mbuki kati boyi wange lebye toddamu byogera eyo gy'obeera ne bakyaliibo bweyagala balaga mbu oli w'amaanyi oli w'akabi okitegeera nze sirina stress gwe weetereeze nga ggwe weebeereremu kuba kati gw'osinga stress kitegeera weegattegatte boyi wange nze mbadde simanyi nti alina stress. Ani nkugambye omuntu oba ng'osula mu boys quarter ne maama wo n'enjumba yaabwe nze nkugamba muntu sinna mentioninga muntu kabata oba osula mu boys quarter ne maama wo ne famire yo nga mukyala wo ayisiŋŋanya ne maama wo teri kisinga stress bwetyo otegeera yensonga kati ate waliwo byempulira nze nempulira ennaku otegeera yensonga lwaki mbeerawo ne musaasira ne nga asigenda mulumba nnyo omuntu nga wasobya ku mwana ng'omwana wo bambi yasoba n'afunako problem ku mutwe tegeera mmanyi obulumi bw'oba oyitamu balina omwana alina ekizibu ku mutwe kati obwo bulumi bw'oyitamu nsirika ne ngamba ono kamuleke anyumirwemu kuba essanyu alifuna eno ng'avuma banne alifuna ng'amanyiira alifuna ng'ali mu kwesudiya kati nkuleka n'ensirika ne ngamba kankuleke weeyagale naye bonna bw'okisussa bingi nnyo betusoovaayo ne twogera ne tukusumbuwa ne tukustrесsinga oyedde ng'olina stress waakumala okitegeera kati boyi wange nze siri stressed kuba omanyi nze ndi musajja mpambanyi siba nkona manager from day one nga tutandika ebidongo okimanyi nze nakuba tonnakuba tegeera nze nakuba yiiti nenfuka sita nga tonnaba tegeera ate nga sirina manager sirina muntu yenna okitegeera kati nze sirina stress gye njagaza show yamwe eba yakola bulungi kyakabi nnyo okukola obulungi kuba nze nakwaga yes era yakyasinze naye namwagaliza oli agamba mbu show yannuma nze ate yasasulako ku show okolesha erugogo nali simanyi tiwali osasudde ne ku show andi nze namusasulira neteekayo sente zange ne zifa. Bw'owuliriza embeera eyo owulirira ddala nga Gravity yadde taagala kumentioninga linnya lya muntu gwe yabadde ayogerako naye ng'ekyamazima kyo yabadde ayogera ku muyimbi King Saha. Kakati wandibanga waliwo olutalo olw'omunda olugenda maaso mu makkati g'omukulu ono Gravity omutujju nga kugasse n'omuyimbi King Saha lwakuba kirabikanga Gravity olutalo alulimu yekka side eri tenaba kubeera nga emwanukula mu ngeri eri negative oba egezaako okuzzaayo ko omuliro. Ntegeeza side eya King Saha tenaba kubeera nga eyanukula Gravity mu mbeera ey'okubeera nga azzaayo omuliro. Luno lutalo King Saha alinga ayagala oduyiginowalinga nga bwe yakikola ku lwa Lili Puzzle naye alina emabegakaawo olutalo lwe yali asumuludde ku King Saha wabula Lili Puzzle movie ye yajefiiramu anti ng'omukulu tamuddamu era Lili Puzzle alabika ali ayagala kugoberera embeera yennyini nga King Saha gye yayisaamu Bebe Cool n'alyoka trending ebiseera ebyo kati yengeri yeemu n'omuyimbi Lili Puzzle naye gye yali agala okukolamu ajje avume King Saha amuddize kwegamba abeere mawulire awo baalyoka ateewo oluyimba lukube nnyo olw'olutalo olwo lwandibaluseewo naye awo muyimbi King Saha yamumma amasannyalaze nga bw'agamye ku Gravity. Kati n'olutalo luno Gravity lwalimu abamu bagamba yandiba nno nga mwanatu alulimu yekka kubanga King Saha ayinza obutabeera nga amwanukula kwegamba ayinza obutamwanukula
yadde nenga bano bali ba mikwano infanfe bali bakyali nnyo era abajjukira ennyimba nga wiina babamanya ennyimba nga wiina oluyimba olwo lwe lumu ku nnyimba Gravity omutujju ze yakuba ez'amaanyi ennyo ezikyakyaka mpaka essaawa eno era nga buli waabagenza okupafominga oluyimba olwo lwe lumuyingiza ku stage kitegeeza luyimba lwali lw'amaanyi nnyo ate nga yali collaboration ne King Saha so kiragira ddala nti baali ba mikwano ate nga baviiridde ddala wala nnyo n'essaawa eno waliwo olutalo makati gaabwe olw'omunda lwakuba ye omukulu King Saha tanabakuzaayo muliro era ekitegeeza nti luno dwo yalulekeddemu ba social media in-laws naye tagenda duyingiramu olw'ensonga tayagala kugaba masannyalaze Gravity alina ne we yatuuse n'agamba King Saha bw'aba ayagala addemu ategeke lugogo mu mbeera eraga nti kiyinza okumusala naye ssebo omusajja neera yalangiridde lugogo mu Novemba addayo kugikuba ate bubi nnyo ku luno embeera yo bwetyo bwekyali saidi zeeyo okusinziira ku Gravity yagamba ekyasinga okubeera nga kimutabula kwe kubeera nga omukulu King Saha ya celebratinga loosi ye mujjukira bulungi omwaka ogwo ogwaggwa omukulu Gravity omutujju yategeka ekivvulu ku lugogo nga bulijjo bwe yakitegeka nga n'akikuba n'ajjuza era oyo y'omu ku bakyasinza okubeera nga ba breaking record ey'okujjuza lugogo kakati ne ku luno yali amanyi bigenda beera byebimu naye olwa politics omukulu yafuna abantu balubatu yafuna abantu batono nnyo byonna mwabiraba era social media nemuyimbirira buli omu ng'ali mu musekerera ng'amugamba bw'otyo bwe wakwata obusawo bwa sementi n'obutwala ku bizinensi ya president mbusimanya bakuweko fuuti entonotono ozimbeko eddwaliro akakamanyiro ke kakuleetera ekivvulo okubeera nga kikola ki nga kigaana okubeera nga kikwata okwegamba abantu ab'enjawulo baavayo ne babeera nga basekerera musekerere mu kifo ate ekyokubeera nga bamusaasira mu bantu abamusekerera mwe mwali n'omuyimbi King Saha yamugamba tosobola kwerijjako theory phase n'olowooza nti onaategeka ekivulu abantu ne bajja tosobola kwerijja muntu ayagalwa abantu okufa obufi nga abantu bamwagala nnyo n'olowooza nti abantu banajja ne bakuwagira ku kivulu kyo kwegamba mu mbeera eyo n'amusekerera era omukulu Gravity agamba kyekyo ekyasinga okumuluma ekyokubeera nga King Saha yasanyukira mu maziga ga munne ekivulu kyali kimusaze nga tafunye ssente ali mu losses ate ye King Saha n'avaayo n'asanyuka busanyusi olw'okubeera nti ekivulu kyasaze Gravity omutujju ekyo nno ye Gravity agamba kyekyasinga okubeera nga kimunyiiza kuba yali amumanyi nga kyaliiwe era nga tamusuubira kubeera ng'avaayo okumusekerera wabula ba social media in-laws nga bwe mbamanyi bagenze maaso ne bamugamba nga tonnaba kubeera nga onenya King Saha olw'okusekerera ng'ekivulu kikusaze genda maaso naawe osooke weenenye olw'okusekerera Chameleone nga stage ye egudde mwenna mujjukira bulungi ebiseera ebyo omukulu Dr. Jose Chameleone lwe yali ategese ekivulu kye enkuba nejja ey'amaanyi ng'erimu kibuyaga n'esuula stage era show teyabaayo omukulu oyo Gravity omutujju y'omu ku baavaayo n'abeera nga akola video ng'asekerera ng'aseka olw'ekyo ekyatuuka ku mukulu Dr. Jose Chameleone kakati abantu bamugamba tit for tat is a fair game so mu mbeera yonna we baba nga nawe bakusekerera kigumire kasita naawe olina gwe wasekerera ate nga ali mu bizibu embeera yo bwetyo bwekyali saidi zeeyo olutalo mu makkati ga King Saha ne Gravity ddo lukyagendera ddala mu maaso naye nga kyandibanga Gravity alulimu yekka omukulu King Saha ayinza obutamuwa masannyalaze kuba ennaku zino omusajja ye takyagabirako ddala masannyalaze nga kyeyakola liri pazo ne Gravity bw'atyo bw'ayinza okubeera ng'ate amukola ate abayimbi balina embeera kasita babeera nga balinawo oluyimba olupya olufulumye nga terutambula oba nga banaatera okufulumya olupya awe batandikira ebintu byabwe eby'entalo amawulire gabogereko oluyimba lusobole otambula ennyo Gravity alina oluyimba olukyatambula akasoobo kyemmanya bamu ku mmwe mulumanyi aluyina lukyatambula kasoobo ne katulinde tulabe wa olutalo luno gye lunaggwera ku mukutu
Jika Media kubadde nkusaba subscribe nga gwatanaba nawe atana likinga video genda maaso bwotyo biringa ate ogira ikinga itira mu comment section nteremu endowooza yo nawe alina kintu kyagala okubeera nga otuwa bulamu osobola obeera nga okiisa butereevu wansaawo mu comment section kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba